Katoyongereyo n'emboozi endala mu gataliiko nfuufu abazimba ekisaawe ky'ennyonyi ekya Kabalega International Airport mu disitulikiti ey'e Hoima bakakasizza ng'omulimu guno bwe gujja okugibwako engalo obutasukka mwezi gwa 10 omwaka guno. Ekisaawe ky'ennyonyi ekya Kabalega International Airport mu disitulikiti y'e Hoima kizimbibwa aba kampuni ya Shikunan Binui International Kasaze Colas Limited SBC Mbufunze ng'omulimu guno gwatandika mu mwaka gwa 2018 era nga kyalina okugwa mu mwaka gwa 2022 kyokka enteekateeka n'etaataaganyizibwa omuggalo gw'ekirwadde kya COVID-19. Tusuubira kumaliriza omulimu guno mu mwaka guno mu mwezi gwa 10. Omulimu gw'okuzimba mu kiseera kino guwa essuubi nga gutuuse kyenkana ku bitundu 91 n'obutundu 7 ku buli 100. Tusigazayo okumakinga lines kyokka n'okuconnectinga mu light. Oluguudo lw'ennyonyi kwe zigwa kiyite runway oluweza obuwanvu bwa kilomita 3.5 n'obugazi bwa mita 7.5 kyenkana luluwedde. Zotamino abatuukirwa abantu n'ebyamaguzi nayo enatera okugibwako engalo. Okuzimba ekisaawe kuwa emmense trillion za Uganda eziwerera ddala nga zivujjiriddwa ekitongole kya Bungereza ebitundu 85 ku buli 100 nga gavumenti ya kuno yasama ebitundu 15 byokka ku buli 100. Gavumenti yali yakuteekamu 15% ne UKEF United Kingdom Export Finance yakuteekamu ebitundu 85 ku 10. Amos Murisa omwogezi wa kampuni enzimbi agamba nti mu kitundu ekyokubiri essira lyakuteekebwa ku nnyumba z'abakozi n'ebirala. Ategeeza nti ku ntandikwa bakozesa omunaala gw'entebe okulangirira ennyonyi. Bagenda kuconnectinga gadgets wano ziyambibwe kweza entebe bakontrolinge flights ennyonyi zitandika okulandinga. Ekisaawe kino kizimbiddwa n'ekigendererwa ekyokutumbula emirimu egy'okusima amafuta era ng'agamba nti ekifo wasimbibwa ennyonyi kigazi ddala okusobola okuggwako ennene n'entono. Ennyonyi z'abasaabaze tezisuubirwa kukozesa kisaawe kino mu bwangu kubanga essira liteekeddwa ku nnyonyi ezitikka emigogo. It is concentrating on airlifting the equipments that are going to be used in the construction of the refinery. Gloria Sebikali akulira ebyamawulire mu kitongole ekirungamya emirimu gy'okusima amafuta ekya Petroleum Authority of Uganda annyonnyodde ku kibangirizi ekyabannamakolero ekigenda okuzimbibwa ku kisaawe kino n'enkulaakulana esuubirwa. Is enabling us to develop infrastructure that can support industrialization, that can support agriculture, that can support the tourism and other sectors of the economy. Ekisaawe kino nga Kiwedde kyakuwewula ku mirimu egikolebwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga byonna byakolebwa okweteekera okusima amafuta agasuubirwa okuva mu ttaka mu mwaka gwa 2025. You know the refinery is there. It's really the beginning, and so this is all organized in this one place which UNOC has the mandate to operate and manage. Bino ebibeereddewo nga ne Katikkiro Charles Peter Mayiga alambuziddwa ekirombe ky'amafuta ekya Kingfisher Oil Development Field ekisangibwa ku mwalo gw'Ebuuka mu disitulikiti ya Kikuube. Asemye kampuni ya Sinok Uganda esobodde okufaayo ennyo ku bantu abawangalira awali ebirombe by'amafuta. Abantu babakoleranga bino mayumba amalungi amazzi amasomero bawulira nti bafuna kye bafunye mu nteekateeka eno y'amafuta. Fredi Kajubi ne Ambrose Niwagaba Katoto ebakusakidde eggulire lino.